akaseera kano kubira Katonda engali ez'amaanyi nnyo. Kubanga olina kyowangula kubira Katonda. Ne bwe baba bakutumye nga si ggwe awangula, kale zikube ku lwoyo awangula. Mukadde waffe nziramu omulundi omulala okukwebaza. Weebale okwagala abantu bonna. Weebale nnyo, weebalire ddala. Okumwebaza okwo si kwe kusoose, mujja kugira nti ate ndabawo abayimiridde. Omukyalo ono ye muwandiisi wange ku lukiiko lwa LC Musango B. Omanyi Lubaale w'omulamu tasabirirwa. Ye Bale nange nsanyusa okubalaba. Amanyi agange nze Nandono Grace. Nange era ndi mutuuze mu kyalo kino. Twebaza Mwami Lugonvu okutuleetera abasenze mu kitundu kyaffe. Era tubasaba okubeera abakolaganika nabo obulungi. Tweyanziza. Katusooke okwebaza Katonda eyatuwa Mukulu Lugonvu. Mukulu Lugonvu Katonda yeebale kutuwa. Ate yeebale kutonda ngo oli muntu wenna ng'owera. Ennaku zino oyinza okuwa omwana wa booda kiro y'ennyama n'enkota y'ettooke n'omugamba bitwale eka, kati abitwala wakaawe, naye ng'obadde omutegeeza kubitwala wuwo. Naye Mukulu Lugonvu oba akwasibwa obuvunaanyizibwa buno obatuusaako ettaka lino n'alituukiriza, Mukulu Lugonvu Katonda akuddizeewo akuwe buli ky'osinga okwetaaga. Erinnya lyange nze Sserwangapo, nze ssentebe w'omuluka guno. Tulinaaniganye egyo emiti gye mulaba egyo egiri awo ekyengulu giri mu kibanja kyange. Era olugisukkamu bwe pu oba oli waka kitegeeza nange ndi wa Lugonvu. Ate nammwe batuuze bannaffe tusanyuse nnyo okubalaba, mukulike ekkubo. Mukama yeebale kubatambuza bulungi ne mutuuka. Erinnya lyange nze Nalukwago Anna Senfuka, nga nze mukyalo w'omuluka akulembera omuluka guno ogwa Sango Mumyuka. Abakulu ba Landlord nsanyusa okubalaba. Bwe nali wano omulundi ogwaggwa nabasuubiza ti oluguudo olulinyira tuwala mu kanso tulubbulemu Lugonvu. Bwe nagenda mu kanso yayisa ekiteeso era oluguudo olwo ne lutuumwa Lugonvu Road. Mwami Ntege chairman w'omuluka abadde ayozayoza Mwami Lugonvu olw'okubeera omwesimbu n'otereka ssente z'abantu abangi bwe bati bw'otamanyi na bwe bafaanana, bw'otamanyi na gye baazaalibwa, ne bw'otamanyi bikula byabwe, n'obudde ne butuuka omuntu kye yasusulidde n'akifuna olwaleero. Ssebo twagala kwebaza mu ngeri ey'enjawulo. Ate balandlord nammwe njagala kubeebaza. Entalo ze tulina mu ofiisi zaffe za bibanja na ttaka, naye nga bonna abalwana entalo balwanira ebyo bye bataakolerera. Balwanira by'abakadde baabwe, bakwata baganda baabwe mataayi, naye nga balwanira bintu bya busika ate olumala bifuna ne babitunda. Olwaleero mmwe abali wano muli bantu babuvunaanyizibwa, mwegulidde ebyammwe. Amakubo gono Mwami Lugonvu gatukoledde tusobola okugafuula ebibira ne tugasimbako emiti emirungi. Omuntu n'alaba byete, omuntu n'ajja wano n'atamanya nawa waali. Abatali ba wano abantu bangi abasula ebuwama, naye nga buli lunaku bakolera Kampala. Omuntu ava wano nze mmanyi okugenda e Kampala ssaawa emu nga natuusedde e Kampala. Kitegeeza abamu omuntu atannabakolera situation egenda kubeera wano ate tugaye bandeese luddawa galumakula. Agambye ne ssentebe wange ow'ekyalo tugenda kubeera nammwe
bw'olaba olina obuzibu bwonna mwami Lugonvu mu kutuyita wano tatuyita kutuusa mukolo naye atuyita okuva balaga kyamaani w'ekyalo abategeere kyamaani w'omuluka abategeere omwami wa Kabaka nange ssentebe w'eggombolola bw'oba olina obuzibu bwonna nga bwetaaga kuyamba mu eri efaananako etya towisikaamu ng'otusinkana tuli beetegefu nnyo bawa sapooti gye mwetaaga yonna kubanga weetuli neyanzege nsookera ddala okubalamusaako buli omu mu nzikiriza gy'akkiririzaamu ewatali kutuma wadde okulagira naye okusaba tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Twebaza Katonda olw'olwaleero nenjagala okwebaza ttiimu ey'abo bentambudde nabo okuviira ddala ku basaveya amakubo gano n'obuyinja buno okuviira ddala ku muganange Andrew atukoze obulungi obutali butono saveya waffe ne ttiimu gye ntambudde nayo ekulemberwa abawala bange nga bakulembeddwa mu muwala wange babiri omulongo batukoze obulungi by'ebigambo byange nziramu okubajjukiza nti olwaleero tolinda kufuna bizibu bya omwana yajidde obuugi mwami Lugonvu nsaba ssente ezo bazikole ki bazimpe naye olwaleero bw'obanga oli nannyini obanga oli mutume naye nga bw'ozze wano tosiimyewo omukyalo oli gwe bayita babirye muwala wange nga tosiimyewo era ng'oga nti nze ezo ssente ze waguze wano zirina zisobola okunfunira ku kyapa mulabe ssente zo bagenda zikola ki bagenda zikuddiza ewantu awo nze nja kuba njagalawo nja kuba tetugenda kutema nga bwe wazissaayo bw'ojja okuzikola ki bw'ojja okuzifuna bano be tugenda osooka okutambula nabo buli omu kebera ku namba yo namba 65 namba 78 jangu wano namba 95 namba 56 9 nga towulidde namba yo paka ku 9 nga towulidde namba yo kati awo tusimbudde ssentebe nze nkulese ngenze mu lutabaalo Okay, kwate kubo nkaga mutano taliwo nkaga mutano ava wano n'agenda omwami oli waali nadda omwami oli waali nakkirira wansi alina puloti 4 namba 78 waali 78 jangu ekitiibwa kidde eri Kristo ne Katonda atuweere mwami Lugonvu omukisa yeebale nnyo yeebalire ddala yeebale kwagala omuntu owa wansi nga twali tetwekkiririza hamu abamu naye kati tuli balandi roodi Mukama tumwebaza olw'ekyo ne ttiimu yonna gy'akola nayo mulongo babire muwala wange ne ttiimu yonna Mukama abatuweere nnyo omukisa abatwagalire projekiti nnungi nange kambawe ku bujulizi mpitibwa Florence Nasimbwa nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange nze mbadde sirina wadde akajiiko k'ettaka naye ng'ate ndi muweereza wa Mukama
nga tubesingidde ku byabazadde baffe. Naye kati nnina ekyange ekintu kino bwe nakiraba ku YouTube ne ndaba Phase 1 nensikirizibwa ne mpulira omwoyo wa Mukama nga nnomereza nyingire Phase 2 by faith. Naye nga Mwami Lugonvu simulabangako face to face ne ttiimu ye yonna, naye nenzikiriza Katonda n'abaweereza ba Mukama ku lwa Lugonvu ne famire ye ne ttiimu ye yonna, kubanga entandikwa teyali ntono, teyali nnene, yali ntono. Ekyo kyama kyange ne babirye nanneesiga nange ne mwesiga, tutambudde olugendo mpaka nga tumazeeyo. Era olwaleero lwendabye ku ttaka ku gurawundi gwali eyo ng'obadde tokkiriza, olwaleero kkiriza nti bino bintu bya ddala. Ono omusajja Katonda yamuleeta, yes, Katonda yamuleeta okutusitula okubeera n'ettaka, ng'olina ettaka ery'obwannannyini nga teririiko kugamba nti no oli waabo, nti lirimu enkayana, lirimu ogingidde wange. Nedda, kuliko ekyapa ate nkubbirako mukwano gwange. Twetaaga okukulaakulanya ekitundu kyaffe. Bannange, omukulembeze waffe atugambye enguudo zaffe tuzisimbeko emiti. Kino kigenda kubeera kibuga. Ate twebaza Katonda nti n'enguudo zaffe bazitaddeko Lugonvu. Ploti eyange eva wano, eva wano n'entambula bwenti 10 ku 10. Walalala, Yesu olina amaanyi. Yesu oli wa kisa. Yesu oddizibwa ekitiibwa. Wow. Ploti. Wow. Paka wano nengenda bwenti, nentambula bwenti. Landiledi ali mu 10 ku 10, si 10 ku 5. Bannange, nze nazaalibwa Muyenga, naye nga tubesingidde ku byabazadde baffe, nga naye gano amafuta ag'okubeera n'ekikyo mu mannyago nga tetukirina. Nenzija bwenti, nenkoma wano, nenneeyongerayo, nentambula wano. Ngenda kusimbawo emiti wano, wagenda kusibeerawo emiti n'ebimuli ebirungi ku kkubo wano. Nentambula bwenti, nentambula nentuuka wano. Bannange, erinnya lya Yesu lyebazibwe, ekitiibwa kidde eri Kristo. Enguudo nnungi. Omanye estate okubeera nga estate erimu etwala enguudo 2, ono ayitawo n'agenda, emmotoka ziyitawo 2. Tolabanga kirungi nnyo, walungi. Bambi mujje eno, tetuli mu kisenyi. Tebagenda tusenda, tuli ku bwabo wannannyini. Phase 3 nkomawo. Phase 3 nkomawo ne 10 ku 10. Sister wange ayagala 3. Nze nkomawo na 10 ku 10. Naye mugambi eriemu naye erimu akakoona ako okalaba. Kyenda mu mukaaga yangu wano kyenda mu mukaaga ku jjinja ly'owansi wali akapande 2 bwa kyenda mu mukaaga 10 nayo ali agenze eri bw'osigadde wano olabe bwantu wane olabeka pointi yako eyo pointi eyokubona
Namba 7 wali. 7 wali. Oh. Wategeddeyo tano otulinga. Lindako. Ani ali mu kuvuga ewantu awo? Akomawa. Jangu okulindi onindire side wano. Around kubanga oli kweno gundi. Tugenda kudda naawe. Kati fe tugenda bwe bati paka koli. Paka koli. Ne mudda wali oli wali. Paka kuono wano wayimiride. Oli 7 Nensa musanvu. Mama wange wano uwo tegeddewo pakaawo newali naye ate omwami subizi yetono okusinga omukyala twende Amanya gange ndi Mulongo Kato neyanziza project ngeno okujja ku kitundu kyaffe naffe ne tufuna ku mirimu nkulakulana y'amaanyi tuli beesimbu n'emirala okugira ddala. Vaibunga nene kiki? Esanyu livudde ku ki? Wa mwana wetu Lugonvu twamwagala ng'akyali eri. Omusajja mulungi alina empisa ayogera bulungi alina ekisa Lugonvu. Amina. Wano tukonyiwa. Tukonye kujanja abantu Lugonvu. ate nedda 135 tuva wano netuddawo netudda wali wategerekese 136 Woli kati gegende eriye papa kati gwera balayini eyo abo we bayimiridde neyeke manga kati goli wano nawo 137 zako kigere 137 Amanya bampitakeeza Busaala Akiiki. Project wantu olabyewo. Ndabye bulungi nnyo nali ngambye nti nze saagala Masaka Road. Naye kati njagala wansanyusiza mwami Lugonvu namwagala bwagazi naye kati my sister bwandeese ngenda kugula 3 Keeza Busaala Akiiki. Mwami Lugonvu Mukama amuwangaze, amuwa obulamu, amwongere ekisa, amuwa obukuumi. Mukama akuuma omwana ono amukuumire ddala. Tukola bamalayika b'eggulu batambulenga naye. Wonna waatambulira
Mukama amukuume. Bibiri 15 Owekigaji tuva wano akasawo tukaleka akafunye puloti akasawo kano egeza owekigajajjanjawo akiikidde Namugerwa Florence. Ntuuse bulungi era nga we yaŋŋamba we yantuma. Ngenda zimuweereza. Byonna biraba ebintu bye. Omusajja oyo Omukama amwongere omukisa. Tumusabira buwanguzi na buwangaazi. Kubanga kyatukoledde ffe abawejjera abanaku bali eri. N'otoola emitwalo 5 paka puloti weggwayo nga takubanjizza. Okategedde ako. Kale mukulu kanzijawo. Spaya stambula. Amiwile. Kaga mumwenda. Projekiti simbi ate siwala. Tuli beteefuteefu kubanga siwala n'ekkubo boda ya 12. Waliwo gy'ogenda nga boda ya 5. Boda ya 8. Ne wano kumpi. Mama wangu mchana Mugema Mmire nkulamusizaako nnyo. Ploti ye eri wali maaso number 3 yasooka eri kwana teka makapande ke nga yatekako Musawo Sentongo era madena kuga Musawo Sentongo Musawo Sentongo era ona video eno nze mutawani mu kutuukiriza bulungi webale nnyo kusagula kuba ne yasagula Mwami Lugonvu ona muntu usaako nkoze naye emirimu musajja mwa mulembe nnyo mulungi nnyo bintu bye nne tugaseeko nze nganze omuntu ngaseeko bingi nga Nyonjo Metal Works tugaseeko kubanga abakozi bafunye emirimu nange munyini nga CEO ola nikwatya munezja ku site kiza ati kati kya mulembe nnyo site Ssentebe w'eggombolola eno tugirabanga enkulaakulana ey'amaanyi nnyo egenda okukyusa ekitundu kyaffe mu ngeri ey'enjawulo. Twaniriza entegeka eno Mwami Lugonvu gy'atuleetedde egenda okutuyamba okukyusa n'abantu okubasomesa nti Uganda we yavaawo dda kati etambula egenda mu maaso. Abantu bano abazze bava mu bitundu ebyenjawulo kitegeeza buli muntu alina byagenda okoppa okuva gy'ava ate abireete wano banne babigabaneko mu ngeri ey'enjawulo kubanga bonna si ba ku kyalo kino bava mu bitundu mu Uganda yonna kumpi. Kitegeeza batunya kufuna ebizimbe ebyenjawulo ojja kulaba tuuse ne ku level efuna polling petrol station nga abantu balina ne banywa amafuta mu ngeri y'enjawulo. Yakwebaza ekyenguudo ekimu ku kikulaakulanya ensi zibeera nguudo. Amawanga agakuze nga Kenya mu Afrika wano, amawanga g'ebweru ag'abazungu mu Europe, enguudo ze zikakuzizza. Mwami Lugonvu kyasoose okukola ge makubo. Abantu bangi bagula amataka ne batateekako makubo mu muteeka nga makubo galina okubeerako. Naye bwe nambudde estate eno yonna ejjudde makubo. Abatuuze bano balandiroodi abagenda okusenga wano tugenda bakozesanga bulungi bwansi babeere nga bamaintaininga amakubo gano agakoleddwa okulaba nga bali mu mbeera ennungi kubanga bajja kwegombayo abantu bangi olw'ensonga nti we bayita we bali amakubo malungi. Ezebu Amina Mukama abawo omukisa abakozese n'ebisinga neyanziza muganda wange. Amina mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubadde ku phase 2 njagala kwebaza Katonda. Phase 2 tugimaliriza okuva ku namba 1 paka ku namba 221. Era onako tumaliriza abantu baffe bonna nga bafunye ababaddewo mu buntu n'abasindisa abantu baabwe. Njagala kubeebaza. Enteekateeka etambudde nnungi, abakulembeze babaddewo era nga bw'obalabye. Buli omu waafunye abadde contented kyekisinza okumpa essanyu. N'olwekyo njagala kwebaza bwebaza. Ababadde basaba phase 3 kati munzikirize neebakemu olwaliro n'olwenkya omwezi guno gwonna ogw'omusanvu mugumpe.
nga nammwe bwe mweteekateeka. Phase 3 bw'obanga oli wakuyingira phase 3 tujja kubategeeza okubanga weeteeseteese. We tugambira nti kati aba phase 3 muyingira buyingizi. Naye ng'enteekateeka yaffe otandika n'obukadde 2 ne tusasula emitwalo 5. Bwe tutandika omwezi ogw'omuna kitegeeza tujja kufuluma mwezi gwa 4 omwaka ogujja. Bwe kityo bwe kijja okuba phase 3. Naye nga phase 2 bwe tugigadde tuli Buwama. Ku lwaliro bw'ogatta phase 1 ogatta ne phase 2 era nga ekyalo bw'okiraba oba ekitundu nga bw'okiraba tuliko abatuuze abasoba mu 4 kuba in fact abakunuukiriza abasoba mu 5. Phase 1 twali 3 phase 2 tubadde 2 kitegeeza nti tuliko abatuuze 5 kaakati kitegeeza nti phase 3 omuwendo gwonna gwe tunaaba tulina by then tujja kukiwa ennaku 5. Omuwendo gwe tunaaba tulina gw'abantu 10 be tujja okutambula nabo, ne bwe banaaba 2 be tujja okutambula nabo, ne banaaba 3 be tujja okutambula nabo. Ekirungi ekibaawo okubeera n'abantu abatono nti babeera bakwatagana bawuliziganya okusinga okuba n'abantu abangi. N'olwekyo phase 3 omuwendo gwonna gwe tunaaba nagwo oba bantu 10 oba bantu 2. Amasanyalaze tulina coordinatinga lumu, it's another project. Ne tutagamba nti ate kino masanyalaze ate kino ekyokulama nga buli omu wali afuna amasanyalaze tujja coordinatinga lumu abali mu phase 1 n'abali mu phase 2. Nga njagala okwebaza bannayuganda olw'obwesige bwe batutaddemu. Nange ndi musanyufu olwa Mukama kyatusobozesezza okuba kati nsobola okutunuulira okuva ebule n'ebweya ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikakkono n'ebukiikaddyo nga buli gye ntunula ndaba nti waliyo omuntu aliyo. Nga bw'olengera in fact omwana wa drone atukoze bulungi. Nga bw'olengera ekyo kitundu kiramba mulimu abantu abasoba mu 5. Kisa kya Mukama tegabadde maanyi gaffe. Naye akaseera Mukama kaatuwadde abantu ne batwesiga okubanga tukola omulimu guno. Mukama abadde mulungi gye tuli. Oluguudo lwammwe kanso etuwadde oluguudo oluviira ddala ku kkubo erya Buwama bagenda dubbulamu erinnya lyaffe butereevu paka. N'olwekyo ekyo kisa kya Katonda. Amina. Neyanza neyanzeege. Zereta balage wano ndi mubbali ako empeke y'omusiraamu. Empeke ya nnabbi eri yennyini gye tuli e Saudi mukiraba. Luzirahamu. Luzirahamu yakola wano. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.